Saif al-Islam Gaddafi mutabani wa Gaddafi omukwabo batabani be baddewo waliwo yafa I think a couple of years ago onabadde atunulirwanga I think ono wakubiri kwaba bakafa sofa fabasiramu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waliwo essula bagita surati muruku surati muruku sura eri mu Qur'an Allah yatugamba nti bismillahi rrahmani rrahim nti tabaraka allazi biyadihi muruku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa limauta wa lihayata liyabluwakum nebigenderako nti amatendo gabeere eri Katonda oyo omugulumivu ayatonda okufa n'obulamu naye ng'ekimutonza okufa mufunemu ekyokuyiga mwabasigadde ku nsi kyannaku abase Saif al-Islam babadde balabe ba Kano Muammar Gaddafi omugenzi nga ndowooza baagala kumalawo ligase ya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yabeera ku Loggerheads ne West kyetuyita West abatuuliza bakitegeere bulungi NATO America ne banywanyi baayo yabeera nnyo yasika nnyo omuguwa nabo okumala akabanga ne babanga abaddiŋŋanye nga bamaze okuliyirira abantu abafiira mu nnyonyi ze Rockaby disco sekoba yawe Europe biki waliwo bombs terrorism yalwanagana piiki ye okubukubagano bwena America obwali nnyo ku piiki bamationalize okuva e Libya kigamba nti benyigira nnyo mu butujju Muammar Gaddafi n'atusa time ng'ayitira mu mutabani we Saif al-Islam nga chief negotiator kuba yesomera mu bazungu exactly na malawo obukubagano obwo neera Saif al-Islam yakyalako Queen wa Bungereza omugenzi yamuwako ne invitation okwatenika ku bubaga obumu obwabeeranga mu Buckingham Palace. Saif al-Islam yali asomedde Bungereza ne paka ku level ya PhD. Yasoma PhD e Bungereza ku London School of Economics. Nti ne bamulaba nga muyivuwa yafunye education y'Abangereza nga bamulaba nga reformist. Ate yaleeta ene esula egamba taata tuteese neera Gaddafi n'ayagala okumuwa ekitiibwa ekya namba 2 mu ggwanga Saif n'akigaana buganyi Libya kubanga yali reformist ng'agamba naye tuteekewo ka democracy wabeewo omuntu engeri gy'ayitamu okubeera omukulembeze yakigaana buganyi Gaddafi Allah amusaasire teyafuna kwolesebwa kumala yabeera nnyo selfish oluusi ne ku baana be bazaala kubanga at least ekikuweerezeza omwana agenda asoma abeere nti at least ebyakulemu okutegeera yabenga abikola ki naye omwana yamu advising ebintu bingi ndowooza Gaddafi n'abeera reluctant okubiteeka mu nkola ate nga abantu b'e Libya nabo baali bamuguze Saif al-Islam kale Gaddafi awumula tulekere ono omwana nga balaba enjawulo gy'alimu Gaddafi ku myaka 42 gyali afuze yali yantuse ku myaka 35 yandikitadde n'aleka omwana n'ayingira I think yafuna kwolesebwa ne wabeerawo ensobi ezaakolebwa of course eziri obvious Arab Spring bwe yajja netandikira mu Libya yatandikira Benghazi Libya yali emaze emyaka 42 nga tefuna wadde okwekalakaasa ng'efuna just bano balumbaganyi kuva bweru gaze naliko twafunako emergency landing nali kunyonyemu nefuna emergency landing mu kibuga kya Libya Brega omanyi bana benyonyi babalanga tugenda kufuna tasobola kugamba nti gwanga bweri boba airport Entebbe International Airport anali simanyi na gwanga actually batukwasa batuwa agents bikine batwala ku hotels nakuwa nakulabirira kati mwentegera nti ndi Libya kati twali mu taxi ngenda kulaba alaba ku kibuga Brega nengeza kwogera ku byobufuzi driver taxi nangamba sirika wano ne bwokolola Geno Sanusi amanya nti okolodde Geno Sanusi yali Saabakesi nangamba wano tulina omuntu mulamu omuntu akkiririza mu ddembe ly'obuntu ali mwana muto yagamba yali by then yagamba mwana muto bamuyita Saif al-Islam naye bano abeetolodde taata we Saif buli lwayingira ng'ayogera oluzungu lumenyefu Saif lwayingira n'atuula ne taata we ne boogera ku kyeggulo
ekyeggulo olugwa taata we ngadda mu meeting y'abasanusi nga baddamu byonna babimusangula musayifu byamugambye ngola abalibya balina misuubi mu Saif al-Islam kati Saif al-Islam taata we yamala of course yayimirirawo ne taata we nange kye nandikoze nga batwala taata wo oyimirirawo naye abayokalakasi batandika ne bayingira mu CIA ne bayingira mu NATO ne bafuuka ate violent abantu abatamanyi ezo springs abantu okuyimirirawo ne beekalakasa for days bamu amawanga g'ebweru njagala ku example kyali ku Tahrir Square nga waliwo eggwanga lisijja kwogera abeekalakasi abasuula mu Baraka wa Egypt nga bw'osiibawo n'ozibya olunaku bakulaga nti kunga oli omulaba nti ebwozibya bajja kuwa $10 gwe zibya ng'oliawo oli omulaba ajja kuwa $10 kati bw'ozibya n'okikwata n'ogenda okiwanyisa forex bill n'olanga ssente enkyata okomyawo n'abaana bo n'abazu bonna bafune ku ssente okoma omugambo boosi ndese ne banno gavumenti ezo zisuulibwa mawanga geebwe okwekalakasa okwolaba tekuba artificial dadami tekuba organic kubeera artificial kubeeramu abavujjirizi eggwanga lisobola okuyingiza ssente nga diplomatic cargo neliziyingiza nelisimagolinga in ne ssente ezo ne zikozesebwa okuvujjirira civil unrest nga bo kye banoonya kulabisa nti gavumenti ekirashinga n'abantu baayo then bagiyingiremu bisoboke kakati neera bagamba kigamba mbu Trump abantu yadagamba mubateeke kalaba mulabe kirange abantu mwadde mba agents ba Mossad ne CIA mbateeke mulabe ate baadde tebajja kusobola kuba executing singa bagezaako Iran yandifiiriddwa bajjeno nga abiri oluusi n'ayatola n'agenda kakati Saif al-Islam yayimirirawo ne taata we kyali ekirungi nange nandikikoze tosobola kuleka taata wo muliro gwe nodduka budduzi naye baale mu calibrating obulungi okumanya nti olutalo nolulabika lulemye oba tulyongereyo Gaddafi yali akyasobola okufuna kituyita safe passage senga yawaayo oyinza obutabuwaayo n'ofuna bapropagandist ne basigala nga bamaninga front naye nga gwe wayiseemu dda yali asobola okuyitamu ne Saifu oba Saifu n'asigala kakati Gaddafi bwe yafa Libya embeera y'obulamu yayonooneka General Khalifa Haftar nawamba yali akolanganye Khalifa Haftar ali mu exile mu America yadda buzi nakwata saidi ye Benghazi awo pipeline weyite ya mafuta ekikulaga nti oluusi abamulimu bo interest abali mu mafuta kakati ekyo baafuna abo amafuta pipeline nga bagirina gavumenti ne ziba bbiri eri ena awali pipeline y'amafuta nena watali ngeri recognized by the UN Saif al-Islam yafunako ne chance omanyi bamukwata waliwo militia yamukwata yali atoloka ng'agenda e Mali noba militia yamukwata wanga abamali percentage esinga balina red nga buli gobuuza agamba nze Gaddafi naye kuba kumukweka wansi wa kitanda kyange mukwekayo yali abagabidde nnyo abamali awo abakyobo bwanga bw'abasiraamu abo abaddugavu ng'abawa mu kisiibo tebagula mmere tebagula mmere amasomero abazimbira amalwaliro amalagalera amawogene emmali eyo amalwaliro galabako bagita World Muslim Islamic Corps waliwo ekintu kitongole kyali ayitamu okugaba radio enzino nga radio waliwo radio yali ekolawo y'obusiraamu bagita si Bilali waliwo yasookawo Voice of Africa World Muslim Corps something yazimba n'omuzikiti project ogwa World Kampala so yayitirwanga omu n'abakolera nnyo kati Saif al-Islam kwano batata bajja namu amagezi jawo tukukuse tukutwala emmali nayambala ng'omulunzi ne bakwata eŋŋamiya ne bagenda ng'abazigoba abasajja ne babasalako nagamba ono Saifu ne bamukwata naye ne bamuyamba tebamutta bamutemako buteme kagalo bamutemako n'akagalo mutocha military amagye bagakwata bamujjako akamu ku bugalo tabadde akatundu oli mwana gasooka teke gwe wano nasi toleta zalawo wano tokyali mutabani wa president we tolde kati n'omanya nti omanya zamagye gankwata kaluwa nali n'abasajja bange omubamuyita sweet cake mutazindwa yesimbawo nenalukoola n'omulala muyita lukwago musa naye gatwala mu nkambi y'amagye eggulu kwe ya strip Arua naye welcome to the barracks yatuyisa bi muganda amagye kasita gakwata oba ogudde mu kizibu ekinene gakuleka gatyo amagye gaba magye kakati
namutemaka kagalo namudetaininga but kyengeza kukulaga nti so bamala omudetaininga what happened ne bamuta they kept bamusigaza nga baagala bano bamuweeyo abagundi nga ICC mwetaaga nti mumuleete tumutrying kakati muno ekyamuyamba milishiye abaali yali nnyo ku layini ya it was a theological theocracy yali erwanira theocracy dini theocracy nti Libya efugibwa amateeka g'eddiini ng'ekulirwa nnyo baseeka kane bataputa osobola okukwata musiraamu muno n'omuwaayo eri mu mateeka agatali ga ddiini bamuwe naga kiri haramu kiri haramu bye byamutaasa nanga omwana tumuleke tumukuume kujjako ffe kooti ya Libya weribawo nga yagala muwozesa tujja gimuwa era nawozesebwa mu kooti z'e Libya waliwo faction emu yamuwozesa ne bamusalira kati Khalifa Haftar n'amuwa ekisonyiwo kubanga ye nga naye ali mu capacity ya president nanga musonyi kakati Saif Ali Islam ensobi gyakola onafunako n'agendako mu exile Saif Ali Islam ensobi gyakola teyayigira ku Saddam Hussein Ali Majid mutabani wa Saddam Saddam Hussein yenyini bali muyita Saddam Hussein Ali Majid family ya Saddam ensobi gye yakola ye family ya Gaddafi gye yakola ye family ya Abdallah Ali Saleh Yemen yalina president bali amuyita Abdallah Ali Saleh naye yakola ensobi yemu kakati Saddam Hussein nga America neetera omulumba Mandela yali takyali president South Africa naye yamuwa offer kwa Mandela South Africa yali asinga ne president aliko amaanyi namugamba Saddam ve Libya Iraq ojje wano South Africa teri ajja kunonawo watuyamba nnyo mu biseera bya apartheid Saddam n'agaana nti nfiira ku ttaka lyaffe Gaddafi yafuna offers eziwera zesijja kwogera olw'ebyokwerinda byaffe wano yazifuna naziwulira mu lugambo Gaddafi n'okujja wano sibimanyi ebyo muno mu region yafuna offers mu Africa kungu byesogedde tobikoonako naye nazitaninga down tinfiira wano these are rats cockroaches ate Saif Ali Islam taata we amala okufa Libya yafuukira ddala failed state yandibadde kaneetegule kubanga yali muyivu ekimala nga n'erinnya lye lyali amaanyi internationally nga tebamulaba nnyo nga taata wadde yalwana ne taata we naye nga bagamba mwana ono ya reformist nga radicalism terimu naye yali muma n'asigala mu Libya n'atuuka noga njagala bwa president yali alangidde n'okulangira mu 2021 yagala njagala kwesimba kuba president bwe yagamba nti njagala kwesimba kuba president euphoria n'ekwata eggwanga lyonna ti omwana ono kitawe yamutulemesa omwana afuge akalulu balina okwongerayo basooka namugaa toyinza kufuga you a former convict n'agenda mu kooti endala ejulirwamu ne bakikwashinga namugaa asigale nga presidential candidate saja naga to postpone nga akalulu so bakongeza Saif ajakawa so tebalondanga tebakalonda baga Saif ajakawa nakati kati badde bategeka somebody told me badde bategeka ko walo musajja ayina byakoleka wimpa weripi badde njogera naye nga musasira nangamba ndoza Saif bwafudde tugenda funa akalulu tujja funa president owawo kati kigamba nti bali ekiro okutegeka kati abase Saif bali balabe batata we Gaddafi we yafiira yali apasuwinga okufuna an oil backed currency eyawamu to de-dollarize Africa totera okuli olimi to de-dollarize the world nti banaye tuve ku dola nkiraba ba BRICS babagezako kyogera ekyo tekigenda you know goes on mu dola tawalabye president we China bwe yagobeka kamanda w'amagye lwaki yamugobye nakugamba wana America tesobola kukkiriza ggwanga lyonna lizanyira ku dola wagamba wana agamawanga ga protectinga baguwanga omugenzi tamale mirundi yagamba tamale Bungereza bozanyira ku Premier League ekusesebula esukulu enyonyi nekkuba Premier League eyo giraba my goodness nogamba nti government ya Uganda weza abantu okulaba Premier League olutalo lubalukako wakati wa Uganda ne Bungereza mbubo tebazanyisa kintu buli mwayina kyalina ekyo ekyabula China teyina kyerina nga buli wiiki buli muntu akirowoozaako Russia teyina kyerina naye Bungereza omupiira gwa Arsenal ne Man City mu America wabawo TV nga milioni 3 ezituninze ziraba Arsenal ne Man U newe wa Man City
mu America ziba TV ng'enkumi ng'emiliyoni 3 ezituninze eziraba America imagine naye abagikona ne Russia ne China so abantu abayina ebintu kati America bwe kituka ku $, eyo no goes on toyina kyoginyegako nera Xi Jinping wa China singa teyagobye kamanda w'amagye bajena babibiri yasembiye okusaakinga okupajinga yadde byagwa ku Maduro nga bisobo mugwako wow so kyengeza kukulaga nti kakati NATO eya branding eya siga Gaddafi ekifaananyi mutemu n'akyemalira ne bamukuba simulungi eri Libya boleta Saif al-Islam n'omukiriza n'abeera president abadde ajja ku disprovinga propaganda we yenna kubanga abantu baali balabe ku bulamu bwa Gaddafi nga balayine ku bulamu nga Gaddafi taliiwo ate nga bagenda nokulaba ku bulamu nga Gaddafi akoze ki akomyewo kitegeeza tolina bulimba bw'oliddayo kulimba tolina kyogenda kwogera tolina bulimba bw'oliddayo kulimba bonna nga baba nenya they will unearth all your life. I strongly believe nti abasega Saif al-Islam babadde balabe ba kitaawe nga tebaagala ligasi ya kitaawe ekomewo kubanga Gaddafi yakolera nnyo aba Libya well they said they were 4 men yes nga balina masks abadde yaddayo up country abadde yali lakisinga nnyo Abdallah Ali Saleh yali president wa Yemen Arab Spring we yajja government ye neegwa billion yali afugide Yemen akadde n'afuluma n'agenda Iran nemukonvinsinga nti omanyi ddayo obeere n'abahuusi abo omanyi springs ezo ezabangawo nga zituukanize muno ne zifuuka ate rebel groups kati Iran nemugamba ddayo obaorganizing odemotereze Yemen but for our interests nadda nakwatagana n'abahuusi abo abakyabayiikira n'abeera nabo factions gagezaako zigata kati yennyini n'addressing high command n'agira naye mulaba Iran yene kubagana ne Saudi olutalo luno lujja kulwawo okugwa Yemen ejja kulwawo okuterera ne ku Saudi tukiteeka on board ne bafuluma bakamanda be nakubira Iran nagamba kamanda we Iran yafa naye bambi nti Qasim Sulaiman General Qasim Sulaiman nti owaayo omusajja atugamba nti ate tukwataganye ne Saudi what nagamba mumutte ne bamutta Abdallah Ali Saleh former president so sometimes obukulembeze buno eggwanga bwe litabuka nze nsubira olwo level gyewandi badde omanya nogamba no to let go nogamba naye kati kino kankireke kino kintu nzikiriza kati Saif al-Islam ze nsobi Abdallah Saleh ze yakola Saddam Hussein n'abaana bo family okubeera gundi the waliwo ne Maduro yensobi gyadagenza oggwamu onwe that Trump yabadde yamuveze fast Trump yamuyambye Maduro yabadde basomutta Trump yamuyambye kubanga eri simu ya Trump yamugwa ntukwadde safe passage gende Havana obe St Petersburg n'agaana yalimbi baali basomutta ne bamuyamba so kyengezaako okutegeeza nti Saif al-Islam singa tebamusse abadde n'emikisa 9 okubeerako president wa Libya ate ligasi ya Gaddafi ebadde egenda kudda baamusse baaganye ligasi ya Gaddafi kudda 075 kuba oyita tubeere nga tukwatagana olunaku olwaleero 075 Munya Adam jebaleko kaona wa minani webali message kisindike emirundi emeka kungu I am Chris from Mutundwe thanks but I would wish to meet my party president Honorable Munyagwa yes I'm going to take your number sir Chris ali Mutundwe ku 075 kumunya radio 4 hello Adam nai Munyagwa simanyo kwa mundange yaba rufunda huyu yarabika opposition ni mundange ndwaje wapo okay ebale nnyo muganda wange sebuga opposition mwagivaako radio 4 hala wanjisebo amanyago ne josinzide muganda wange hello wanjisebo wale kueleza sebale kuwuliriza ngena kona abatu wane na mungono yes abat ono bomuwulidde nale bomuwulira ewa kali abat nayagambye ndoza kutuseeko simanyi besimu zange zalanise okutuuka ku kanda bene radio 4 hale alo radio 4 wanjisebo mukulu kungu nkulamu sebo nange bwenti ekitiibwa
ne president mulamusiza ono Godfrey Mbira ambassador w'enkyukakyuka nsinzidde Kisoga Mukono era nenkwebaza ssebo ne Radio 4 eno tugiwulira bulungi nnyo bannantenjeru Kisoga Town Council kwebali. Kakati njagala kugamba president oyo nti babadde mu kalulu akawedde babadde abantu 8 nga baagala bwa president naye embiranye ey'amaanyi yasinze kulabika wa mwami Museveni ne president Kyagulanyi kubanze ye president wange. Kakati nali mu kalulu kano navuganya nga kansala LC5 naye okusinziira message gye nalabye mu kalulu kano nalabye ng'abantu batutegeeza ffenna ba independent n'ebibiina ebirala nga batugamba okusinziira mu kulonda kw'Abannayuganda nga batulaga nti bw'abanga Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'enkyukakyuka Bannayuganda bo gwe balabawo era ng'aba Uganda enkadde balaba mwami Museveni ng'omukulembeze wa Uganda enkadde gwe bakkiririzaamu ye takiraba nti Kyagulanyi newankubadde awulikiseeko emirundi mingi ng'akuba ebituli mu nteekateeka za Kyagulanyi ne Nuupu takiraba nti gwe tulina saawa eno tulina kumwegattako kuba Bannayuganda ye message gye baatugambye nti buli akkiririza mu nkyukakyuka yeegatte ne Kyagulanyi tulindigule mwami Museveni ennume y'ekigo. Godfrey Mbira ambassador w'enkyuka. Abale nnyo ndogo bano bajja kwanukula kan tufune babiri ala sebo amannya go ne gy'oli mugananga Radio 4 wanje ninaye bali kuweza mukulu ku sebo bali kuwuliriza ekyo kimanya budde butusiza ku programu yo. Eso Kakati njala kubuuza omukulu president ali mu byuma awo. Olowooza nga tukyafuna ballot paper eriko abantu abagenda mu 10 tunaafuna enkyukakyuka wano era kisoboka okufuna ballot paper mu Uganda eriko abantu 2 bokka tusobola okufuna kaayitawo nga kufuna kanyonga president zeemu yenza nkamotikali smart bisemba buli eri mawogola ntumbudde Radio 4. kale abale nnyo Uncle Smart ali mawogola semba buli sigenda kwongera ku ne sasa kati kwa bizimbe buzo na babuza bibadde bikulu nnyo kati Godfrey Kisoga omanyi nze munsobera odoza temwali egase ku Kyagulanyi twegatte ku ki kumwami Kyagulanyi anti ku kitukole ki kubanga akalulu kawedde onegwe kenyini ogambye nti obululu obusinga bwaweereddwa president Museveni ne honorable Kyagulanyi kyesi wakanya you get the point kubanga saabadde basooka wadde mpakanya ekifo kye nalimu you get the point twegatte ku ki kye mulangiridde mukulu Godfrey ogamba nange negatte ku Kyagulanyi twekweke tukole ki kubanga n'ebintu byammwe mubikwese ndaba King Saha yagamba mwefuula abatumanye nnyo katwinvawa mujawa mutwalawa kati Godfrey atubulye project twegatte ku ki nze mbadde nsaba mukulu Godfrey mwayogera ebigambo bingi nakyemalira yatulema ffe ne babeesi gye twali tukolagana ne president Museveni mwe muli mu kisaawe analemwa ebbuzi analemererwa ebbuzi okutuga mbuli ntunuulidde oba omanyi Oluganda nabyekwaso please muleke kutwekwasa nze kikyeŋŋanye ŋŋanye kabanja ŋŋanye eki mukulu Godfrey wandabiko nga Godfrey tokabanja kakati oyo agamba nti ballot paper 2 yatubuulire mukatuli kyoba muprotestant lwaki bo bakatuli kina protestant tebasabalira mu kanisa emu ate nga bonna basoma Bayibuli ku Radio 4 nze Adam Kongo haji weba tutandike buterevu ku nsonga za Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi wenjagadde tutandikire olunaku olwaleero yakomezedde omukooti olunaku olwajjo nabadde naawe Samoya nga tugoberera ebyadde bigenda mu maaso but one of the most interesting things kwe kulaba bannamateeka abaali batunulirwanga abaali bakanye naye olw'ensonga z'ebyobufuzi Lukwago Seggona basalirwa nga bayimidde naye mu nsonga zino. Let's start it from there. Ekisooka batuwuliriza nabalamusizza dda ng'ojja kunzikiriza ngende ku nsonga yennyini ekisooka nsooke nsaasire
Libyan community yonna eri mu Uganda olw'okufa kw'omugenzi Sheif al-Islam tujja kyogerako mu maaso ne mbagambe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ensonga ya Honorable Muwanga Kivumbi kibi nnyo nti Honorable Kivumbi nze nagwako akalulu naye akalulu ko kakaluma ng'okagudde nze nagwako ku kalulu k'obwe mupinka manyi kyoba owulira ate naddala mu process y'oggweyo bw'ofuniramu ebizibu ebiti ate okosebwa nnyo. Honorable Kivumbi ali mugezesebwa kw'amaanyi naye nga ate it's a learning process, okuyiga tekuggwayo nti kaseera kalina okukozesa okuyibaako byayiga naye ng'omuntu mu politics si buli kitemagana nti abeera zaabu. Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti olowooza ozimba kalinaayo kumbe weesimira ntaanaayo. Oluyimba olwo olumanyi lugenda lutya? Teri ekuba okuttefuulireke ekuba okuttefuulireke. Owulira wali okawulidde ebintu ebimu mu nsi oluusi emikwano egimu gye tufuna nakigambako omugenzi Honorable Seginya Allah Musaasire egimu tegiba mirungi gye tuli naye olw'okuba gibaako oluusi ebirungi bye girina omuntu oyinza okulowooza nti kankolagane n'omugagga ono kungu kankolagane ne gundi kankole ne gundi. Honorable Kivumbi obutakkaanya obwali wakati wa Honorable Kyagulanyi ne baganda Bampuuga Bassegona yayina okubukolako kye tuyita microscopic analysis nga tannasalawo nti nzize wa Kyagulanyi wanzizeewa naye yayina obukolako kye tuyita microscopic analysis. Honorable Kivumbi bw'abadde mu kizibu kino kyali kyakagwawo teyasooka kumanya naye omanyi mu parliament era atuula ku bukiiko obubiri. Kivumbi mu parliament agimazeemu ebisanja bino byonna ng'atuula ku bukiiko obubiri bwokka, budget committee ne defense and internal affairs. Budget ne defense, yes. Nera ku defense and internal affairs twatuulako ko wamu. Omanyi defense and internal affairs ekuyamba okulaba buli mukulu mu security agencies zonna wano. Okay. Nero ogenda okumaliza bonna ng'obalina amasimu gaabwe bonna mu poliisi mu magye mu kibyo n'obo balina mu bitongole ebikesi kuba bonna mu interactinga nabo mu prisons bonna mbafuna. Nkakasa bwe yabali akaseera ke yamaze ku kaduukulu ka poliisi yawulidde ebintu bingi. Omanyi mu bitongole by'okwerinda wano poliisi yeesinga olugambo. Abapoliisi balina olugambo basinga olugambo bana abapoliisi bansi balina olugambo olungi alumika nawulira agenda ku ofisi ya OCCID ati ng'anoonya fayiro nawulira emboozi oba oli wano oli emmere najjaawo n'omuwayo ebiri ez'emmere anaga hello your things are not easy I heard the boss saying tebitambula mpulidde boss ayogera bw'ati ne bw'ati hello you man kyovola basuspects abasinga ndowooza gana amagye gabakwata oluusi tegabatwala ku poliisi gabakweka ewalala wanga bafuna information nyingi. Kakati yafunye ebintu bingi nkakasa bye yategedde bye byamuleetedde n'okugamba nti omanyi balooya be neetaaga be bali be navumanga be nayisangamu eggaali be neetaaga kati be balina okuntaasa. Neera expressly bakubira mukyala we musaamu ekitiibwa ate mumusaasira Dr. Zahara yansomesa amateeka e Makerere. Dr. Zahara Nampewo. Nampewo mukyala mugezi nnyo, she's a don of law at the school of law Makerere ate yagikulira naye bayogedde mundoza n'omusibena kino we kiri abakulu bali be twayisangamu eggaali be bakisobola kubanga ojja osoma akatabo bakayita Palace Intrigue. Akatabo ako Palace Intrigue kafulumye emyezi ng'esatu emabega kawandiikibwa former CIA agent oba CIA agent simanyi oba yakatale ne kugunde ku Google naye nja kuwaako kopi okalabe. Palace Intrigue. Bwe kaba ku Google tekaliiko nja kakufunira okasomeko kubanga ayinza okuba kyayagala ssente nga tanaka uploadinga nnyo mwe kasoma ng'olina kagula nakagula Dubai $150.
Palace intrigue refers to the Kalastan plots, power struggles, and drama among high-ranking individuals within an institution. Yes, exactly. Genda maso character wena weyogera ku manipulations what kwogera ku bintu bingi nti okweri amwenkwe nga muli mu kintu kyekimu mu bukesi bwange obutonotono bwenyina mu opposition nze ndi civilian inenaffe mu civilian tuba abakesikesi mukunoonyereza oketta kubanga pate president olina okubanga nawe olina amatuba ogateeka on the ground owulire ekiduduma Kivumbi balina okulwana nnyo balooya be nyina gwe nayogedde naye gwe sijja kugambamu ku balooya be ne mugamba mulwane nnyo omusango ogwo gubeere solved politically gwetaaga political solution kubanga kyekibuuzo kimaze kulowooza kyekigenda okutaasa mwami Kivumbi eddagala lirina kuba lya byabufuzi gwa byabufuzi omusango of course gwa emanatinga kuva mu byabufuzi nene kugenda mu criminality kati criminality omanyi waliwo omuntu okuleeta ekiso okukikufumita gwe n'okimuggyako n'okimufumisa you get the point neera n'ogamba nti ono yeefumisa obujulizi ekiso akiguze wagundi wali ne neighbor namulabye ajja nakyo nangenda fumita kungu sonyo okukozesa erinnya lyo ngenda fumita mwami kungu ate ne basanga akyefumisa nti yeefumisa bwanoonyeza nga tanda nanga kale kanette neyesaanyaawo ng'obujulizi bwonna waliwo kituyita corroboration of evidence okugeraageranya obujulizi n'ebibaddewo waliwo kituyita the resgestai nti mu law of evidence the resgestai byebintu emboozi yonna ekwata ku buzibu omusango oba ku nsonga eyo gye mwogerako kandi once you corroborate byonna n'obigattagatta naye kungu eyazizza omusango kaakati ojja kulaba bujulizi obujja okuleetebwa konale mwaka kifumi saaga kwogera ku biri mu kooti mujja kuba mu akatambi ka meeting mubumu ku bujulizi obuyinza tobeera surprised nga mubumu ku bujulizi security bwereese mulimu akatambi ka meeting kyendowooza nze manyi ndoota naye baka nendoota ebintu ebimu ate nsijja kusiriota kintu nenkigamba n'otakiraba mu politics wa wano waliwo likelihood nti waliwo meeting oluusi eyatuula ey'okupulaningira olunaku lw'akalulu ne post election egaali nga zirina okuzimbibwa bakandidate nga vice president wa Buganda oluusi ne bateesa ku gaali okuzoganya ebigambo ebyo tero biwulira kuzoganya tubazoganye kalulu olaba nkagira nga baagala omwana okukatwala tubalumbe tubakole ki kakati ebyo biba birungi okubiteesa nga okakasa nti gwe mbiteesa naye mumanyi nnyo lwe luli oluyimba olowooza ozimba kalinaayo kati Kivumbi ayinza okuba osanga yakyaringako meeting emwambi ayinza sigambye nti yakikola ayinza okuba oluusi yakyaringayo ka meeting information ne bagitradinga naba wagikolamu esente oba okugitradingamu ekifo bano mbawulira bagamba bino naye nse munnangirire siina buzibu Palace intrigue Palace kakati bano bafuna ka recording yako abo bambega nze siri musirikale naye abasirikale balina olulimi lwa mpulira wawe kye bayita actionable intelligence bakawulira ng'ebigambo ebiri mu bikakali nga buli omu bamukwasiza ebbendo kati that's actionable intelligence kati bagamba kamanda ye naddala wa kamanda ye waali tuteekewo kaditaaki kabeere wali okumpimpi nga ebimanyi ekijja omanyi kati bawulira nti waliwo gurupu ekuŋŋaanyaawo they will swing into action kireeta ebizibu so Kivumbi nkakasa akaseera honorable keyadde ku poliisi emu yabiwulidde n'amatuuge ani ya play role kyai buli be yali ayita bakuligizi be buli omu gye yaplayinga okubanga yali awo kati nga bamulyamu ddolo nadda ku lugero luli lwentera okugamba nti bw'olabanga emmese
edduka eva mu kasaka yesoga akasiisira akakuta omuliro manya nti ekyokya ekiri mu kasaka kyokyo okusinga omuliro guli kasiisira nga wokya nnyo okusinga omuliro eno mese weeviira mu kasaka neyesoga akasiisira nkakutta omuliro kubanga nange neewunyiza enkyukira zino kitegeeza ekigigoba mu kasaka muli kyokyo okusinga omuliro guno kyo kikwataganye na bino olaba Kivumbi alaajanira Sseggona nti aja antaase Lukwago oliwa bampuuga muliwa babasaalirwa manya nti ekimugoba kyokya okusinga obubi bwe bwalowooza bwali mu Basseggona obubi obubadde gyali alaba bukambwe nnyo okusinga obuli mu Basseggona. He has realized exactly ebbanga lyamaze mu kaduukulu mu politics si buli kitemagana nti zaabu oli bw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu never ever anybody to defend you. Honorable Bwene yagenda maaso n'agamba baagala nnyo ogenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Yagamba atya? Baagala nnyo ogenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Omwana Bobi Wine akuba omuziki baddaye. Zali muyimbi wange. Baagala nnyo ogenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Kiki ekikujja mu mbeera nga kayimba kano kazannye. Akati Bobi Wine ayina verse gye yayimbamu awo baba giyita verse simanyi egamba etya nti buli lw'oyimira ku mazima eno nga weesiga manya togenda kuyimira emuteri agenda kujja ku defending never expect nobody to defend exactly tosuubiranga omuntu yenna agenda okujjambu ayimirira naawe akutaase ogenda kusigala bwomu. Honorable Mwanga Kivumbi we kiba kituufu nti oluusi waliwo meeting eyatuula bwe kiba nga kituufu ngambye bwe kiba saagala muŋŋambe nabitegedde ntya nteebereza naye n'obudde bwakaba bateebereza enkuba ejja kutennya ate neeta so bwe kiba nga kituufu nti waliwo ekyaliwo meeting eyatuula alina kuyimira yekka ye yagiyingiramu ng'ali ku mazima nti bannaye tuzoganye banne nga si bye baliko kati bambe n'afuluma ng'amanyi nti oluusi kye bamaliddeko kyekigenda okutambula kumba akatambi kamaze okugenda ewa jjajja kyova owulira President Museveni juzi yali agamba mwalimu bamwoyo gwa ggwanga. Did you hear that? Namuwulira nga yogera ku bamwoyo gwa ggwanga. Bamwoyo gwa ggwanga batayagala buvuyo obwo be batemyako. Oba okitegedde kakati kantegeeze abatulaba tulina abakulembeze wano baloota ebintu bingi State House tugenda kuto Uganda empya baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Oluyimba lwa Bobi Wine it's a landmark, it's a landmark, you know, it's so monumental. Baagala Uganda empya naye tebaagala kufa. Uganda empya okugiyingira tulina kusooka teyali takeeza nti exactly nti kufa naye nze ngamba nti mbagita metaphor I don't know but aba literature babimanyi nti message nekusike I don't know simanyi balina babiyita mu literature si metaphor nsasoma literature but message etali enekusike era akutegeeza nti buli kyoyagala kyonna weeweeyo otoba okirwanirire naye bwe tebali redde kukirwanirira naye bakirimba abantu tukyaga babiyogerako oli ng'oyinza n'okulooza nti bali serious naawe n'obeetabamu g'oba w'amazima omaliza kikulidde point ogitegedde bulungi. Meeting eyo bwe yaliwo nga yakyeyalinga meeting eyo eyinza okuba yaliikinga bweba yaliwo bamwoyo gwa ggwanga president bayogerako bamwoyo gwa ggwanga bayinza okuba bagiriikinga mu kugiriikinga kati abayeekera bwe bakufunako information bwetyo oba ogudde mu gaapu zaabwe ayimiridde yekka ali yekka kati kankubuuze let me ask and this should be on record what are you asking? He is the deputy president in charge of Buganda. Buganda ina ba MP elected 38 mu kooti walabyeyo bameka. Nalabyeyo Mwami Ssenyonyi Joel. Nani omulala? Producer wabadde omulala. Manyi njagala ombuulira wabadde bameka. Ate nga be bandibadde bamuwa immunity. Nga bali mu meeting eri egambibwe yatuula bandize ne beeyiwaawo mu kkooti bagamba ono mumuwaayiriza musango gwa byabufuzi. You make the case look political, you make look a frivolous and vexatious case. Omusango ne mukufula gwa byabufuzi nga bw'olaba aba PFF bakola gwa Besigye ku kkooti marshal
mwenna ne mulumba mu ne kooti mulumba awo ba MP elect ne mubeerawo Eh. saalabyeyo ono vice president waffe muwayiriza byonna mbimusibako abantu mwe baba batta mwe mwakobye ne mwogera buli gambo byonna mwagala okwogera ne mupainting ekifaananyi ekirungi guno omusango guli political kankunnyonnyole bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko You're being philosophical. bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko balinze emmotoka zaabwe za miliyoni 3 mu meka mu 15 oli awulidde emmotoka ya miliyoni 315 nga mbuulira ebyo byekiralu lwaki tebaabaddeyo palace intrigue baatidde ki Eh? baatidde ki anti kakati bwe kankubuuli kubanga wali badde obasubira under the circumstances okujja bage bannange we are standing with our own nze saagala kulumba bantu omanyi obusiraamu tebukkiriza kulumba omuntu atakulumbye naye majority if not all of them buli gwe balangirira simu yamala kuvuga ali bakiwakanya oyo omu ali bakiwakanya onkyazanga naye come again buli eyalangirirwa if not all of them majority of them if not all of them buli eyalangirirwa esimu yamala kuvuga ate newabawo these ebituukiddwa about 50 MPs ndi nnyo ku Buganda saagala nnyo kulimba kubanga ekyebusoga kyayawukana kyali kyakadde agava sasaanidde okay buli mubaka eya opposition wano mu Buganda Eyawangula mu majority Buganda. if not all of them buli eyalangirwa esimu yamala kuvuga you're giving us a very sensitive revelation exactly buli eyalangirwa esimu yamala kuvuga kati ng'essimu egamba ki nti Adamu mulangirire wacha huyo yalibanga mu Luswahili mumuwache Adamu wache wacha huyo Adamu naye kungu tonjogeza bintu bingi ze no kungu ojja kuleeta ebizibu omanyi wache huyo wacha mumuwache mumuwache halo mumuwache for radio 7 ne radio 8 Adam Kungu simu yabanga mu so Luswahili ate abavuganya mwami mu 7 simu yabanga mu Luswahili ate esimu nevuga atenze nkugambye ava mu 7 bakakuleeta bizibu okay abavuganya government okay yali evaawa nkugambye simu yabanga mu Luswahili kakati atogamba nti yava president Museveni bakakuleeta ngambye abavuganya government kulembera mwami mu 7 wange toleeta bizibu ekyo omuntu gwe soogedde tomukuwondako naye ng'essimu yavuga nga ya Luswahili wacha huyo nani who is there nani wacha huyo mumwache wacha huyo did they put some other language mumurujja sekyo simanyi kungu totabika mu bintu byesoogedde kungu ojja kuleeta ebizibu emitawaana emingi kyova olaba waliwo ababaka abamu nga ne declaration form bazituma bakyala baabwe nga balina bali comfortable bana balala gye bakabira banaite banziwa obulungu oli atumye na mukyala we gendo gireete what an observation mu kaseera nga bamulya nnyama abalala balajana nti bantwala nalaba mulya nnyama nendaba omukyala owa Makindye West Ruyulika nendaba mwannyinaze Malende nga bagumbye ku Tale Center bagamba wano okufuna obuwanguzi I have to be there kabyogera abalala abatali wabatuma obutumi ogambye waliwo batuma bakyala ba waliwo batuma bakyala ba gendo gireete as simple and easy as that nero omukyala najja nga yekoze ne ka makeup badde obugoye bwa weekend nagamba mujimpe y'omukulu bagintumye mujimpe mumpe bagintumye nga mumpe ne bamwana kale genda wangudde yali sure how is a candidate declared and who should receive a candidate's declaration form then malisa kyetegereza because John nabadde munyagwa ku TVM nangamba nti okufuna obuwanguzi wali olina kuyita mu tanuulu nagamba nti mulya nnyama nanga nti okufuna obuwanguzi ku Tale Center waliwo buli kika kya fujjo nagamba nti ye
ne DR forms ze yayingira nazo wali zaali za bwa meya kwegamba okulaga obugubi obwali mu kintu ekyo naye oli bwatukira okuba nti okay ali relaxed natuma na mukyala we agenda nditira akantu ako Mwanga Kivumbi yagwa mu ntalo nyingi akakata bwe nagenda omulabe ekitali anja kamutwalira kamuyambe omanyi parliament erimu entalo parliament teri government mbi mu parliament yankana ya Rudaluvuganya government nkambwe teriche government mbi awo kwenkana ya Rudaluvuganya government nalingi baddemu government opposition nkambwe nnyo anti ebifo mulimu ebifo ebiriko supu ebyamaanyi waliwo ayinza okuba ayagala ekifo ekimu ng'alaba gw'oli competitor iwe threat nga balina kukusaanyizaawo eyo balina kutuga balina kusaanawo oli bizibu byetaaga kwetegereza njagala okendeza ku philosophy byetaaga kwetegereza ampuliriza bannayuganda bantu bategeevu nnyo baba bategedde nedda Paris intrigue enkweza omunda mbi nnyo zitisa abakulembeze